Beyond the Newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the Newsroom omukutu semakutu wetusinzira ogenda maaso n'okubanga tokuweereza ensonga z'essemasonga awo nno mu comfort zone yo woli ate ne bibanga bikutuukako byonna n'obanga ogenda maaso n'okubanga obifuna butereevu nnyo nnyini ddala. Lope Joris Onyonyi Besekeze olunaku olwaleero abadde ayogerako n'abo ababaka abafunye tiketi y'ekibiina kya National Unity Platform okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo. Wano nno wanokoleddeyo Mathias Mulumba Walukagga n'amutegeeza nti Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mutegeeza nti toyinza kuba mweraliikirivu eri n'ebigambo ebikwogerwako n'amujjukiza biki ebyayogerwa ng'afuuse Lope wa Parliament era n'amugumya n'amugamba nti kino kiwe bodde n'akaseera buseera byonna bijja kuggwera ojja kubeera omuweereza omulungi. N'agamba nti bano bye bagezaako okubeera nga boogera byonna beekangabiriza balinganga oboolyawo enfalaasi egenda mu maaso n'okuba ng'esamba omugere gwayo ogusemba ng'ekutuka. Omubaka Goretti Namugga aliko naye byayogedde then ate Deputy President wa NUP mu Buganda Mwanga Kivumbi avuddeyo n'asekerera abaali banywanyi be Mathias Mpuuga Nsamba ba influences okuli Joyce Baagala Ntwatwa ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Medadi Lubega Sseggona. N'agamba nti nedda kakati nno ebyo byonna mbikuŋŋaanyiriza kyennaku nnyo nnyini ddala nti buli omu ali eyo nga muwagizi wa NUP osabira ku Kyagulanyi ogenda boolaba ensonga lwaki. Nze Deni tuli ku Beyond the Newsroom omukutu semakutu nkusaba video soko gyempere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke esobola tukakubulisa kino omu abenga agifuna ate era mu ngeri y'emu n'awatano tugatteko mu busongole twegatteko mu subscribinga ku Beyond the Newsroom tusobole okuba nga ate tutambulira wamu. Njagala onzikirize wano wennyini we tuba tutandikira. Kankuwe vidiyo eno ya Ssenyonyi wuliriza. Wabaddewo kalumanywera era ebiwoobe mu biwulire eyo ebyo mbyebuzaabuzanga ebyokwekangabirizaga n'ebiwoobe abantu beegumya naye nga bwe baddayo eyo bagamba baleme tukangakanga bamanyi tukangakanga oyo anaabisobola ebiki Ssenyonyi bamufudde Lope gwe mulundi gwe ogusooka mu Parliament nga kati kikyemuga sigambye nti mugende mubiri n'amalala amalala nago galina engeri gayinza okukyangalanyamuko abantu ne bakugamba nti eyakuba yakola atya ebyo byemwagala yabagamba okutimba ebipande ekirala bane tuleme kulinga kati kulinze okubeera mu area yo nga president azze eyo naye beera era abamu muyinza okuba okugamba nti kati nze ntegese olukuŋŋaana gagadde president wanagira yes ajja kujja naye president twagala gye nga gw'omugattako kubanga twagala naye amenyeke era ddala twagala gye nga kyeyoleka kyokka nti ono yafuna fulaga yoyo omutuufu tutambule naye bw'anajja ng'ate naawe obadde obuuze ku bantu kiba kikumenya ate naye kimumenya kubanga fe abagenda omutegekera fe abagenda okumubilizinga abantu bajje nga president ali mu bitundu byaffe kubanga ekiriwo nti abamu abayita mu process eno yemu last time nebawanguza ku luno bagamba nti ino process eno si nnungi webuuza ati kati wagiyitamu ku luli nga tewabuuza bibuuzo nga teweewuunya but life is such.
Lop Jorse Nyonyi Besekez atandise nakubeera nga ajeregereramu n'okuseka ng'era agamba bwe yababba yeyanziba munnaye obwono bubadde bugambo bwa Medad Sseggona nga bw'atera okugamba abalonzi eyo nga bwe babaako kye bamugambye bwe bamusaba violence nti owange eyababba nange yeyanziba nga mpawo na kimu kyabakolera. Ono nno watuukidde okugamba nti nze banjogerera ebigambo bingi ne bagamba sirina kyensobola nkyali mupya naakajja mu Parliament naye ekyewuunyisa kiri nti ate kati mbadde w'amaanyi nnyo ku bwalo obwo. Buno nno kisindika obubaka direct eri Mulumba Mathias Walukagga obuteeraliikirira kuba abajja naye kuyita mu mbeera eno. Mbadde nina radio emanyikiddwa nga PAL gyengoberera nga waliwo akanyumero akekifa ku ground ng'ekiri ku ground babuuza abantu wani kubavuganya eyanditutte ekifo kya Busiro East. Ndowooza babadde abantu nga 10 nga buli omu agamba kimu Walukagga. Ekiraga nti ne bwe background nti nga abantu bano bagenda obuuzaayo Walukagga yalina enkizo olw'ensonga emu oba endala. Njagala owuliriza ebigambo bino bye bimu ne Namugga byayogera wano. I normally tell people nti bwetwa omukukyusa kwa Right Honorable Ssenyonyi ne Right Honorable Leader of Opposition Mathias Mpuuga ye moment yasinga okutuleetera obuzibu mu Parliament yawo. Yatwawula nnyo there was a lot of divisionism era abantu obasubira nti nupu egenda ggwa goyinza okwerabira moment eyo mbulamu bwo. Awo abantu abasinga bwe basubira nti nupu egudde buli omu n'awa perception ye lwaki gundi bamuggyeko lwaki Namuggoyo bamugye wano ne bamuteeka wali lwaki gundi tagenze wano. Era nsaba okutegeeza eggwanga naffe ababaka ba Parliament buli omu n'akwata side ne direction gy'alaba nti yentuufu. Okay. Buli omu n'akwata direction buli mix tugenze twekumakuma bwekumikumi abamu tebaagala kiwulira but that is the fact. Tugenze awo njagala ompedda kikemu ntekewusira tugenze twekumakuma bwekumikumi nti oli yali alowooza nti gundi ye mutuufu ono yali alowooza tetufollowinga tetujja gamba nti oli asobola gamba kati waliwo abadde bagamba nti gundi bamupanishinga kubanga mukwano gwa gundi nedda. Political party yaffe tekugambangako nti Namugga line up ya mikwano gyo gye gino naye ng'oweereza mu byofuzi singa Namugga otandika okubanga oli wa National Unity Platform naye nina omukwano mu NRM naye ate nze ngenda nenkubira aba NRM campaign oba okyali wa Nuupu owa Nuupu waliwo obuzibu nalaba ng'eyo ewaffe Sembabule mbundi wa Nuupu ayagaliza NRM. You know, at times, because that is extended confusion. Ndi wa Nuupu ayagaliza NRM. Njagala obabuulira tewali kintu kya bbeeyi nga royalty mu kibiina. Omuntu okukkiriza mu nnono z'ekibiina kyo. Yensonga lwaki oweebwa omukisa nti omuntu bw'awulira ng'ekibiina kino alabika bye kikola takyabitegeera. Teri tteeka likugamba nti political party nkusibidde awo. Bw'oyogedde ku kyobu titeri tteeka likugamba nti nkusibidde awo. Nabagamba nti ebimu ku bintu ebyasinga oleetera Medad Sseggona obuzibu. Reality, he wasn't loyal enough to the party just subscribing to. Nti bw'oba osazeewo oli wa Nuupu ate gwe mutesitesi w'emikolo gy'oli wa ADF. Wuliriza Muwanga Kivumbi. Gye baagala okugula abeesimbyewo bakandidate be naale bayitewo nga tebavuganyizibwa. I know 1 or 2 or 3. Era abakandidate abo bagenda mu review mumpuliriza tukole science ow'amazima. Mbagambe ezo nazo ze babawadde zaagudde buki mbamanyi be baagala okuyisaamu nga ki independent. Wakyaliwo district nga positions nga 3 ezitanalangirirwa. I want to assure you the party is just double checking ebeere so sure ti candidate gwesimbayo abantu gwe bakola ki bwe baagala tekiri mu mutima muki mubi. Nakino sewufu kyetondera nnyo ffe omanyi when you behave normally in an abnormal situation you are abnormal, you are what? Yourself. Enkuba sengejja
aba abalina kamera zaabwe ne basigala awo ng'ebakuba baba bayitaga kutwalako ebitabika kati ebyobufuzi bye tulinamu tewaba abalimba mutuli mu normal democratic dispensation kyebintu tubikola ng'ebibiina byobufuzi bye bikyandidde obikola ki obikola no tukyali mu dictatorship totambula oluguudo olulimu ebinnya bw'oluvuga straight oba mulalu oba olina okukola ki okuweta amakoona so senga tukusanga ku kiguudo ekiboofubofu kirimu ebijja kirimu ebyala gwovuga kiki straight tebakuyita mulalu bagamba omusajja oyo muki mulalu nakyo ebyo byebigambo bya Muwanga Kivumbi agamba nti baafubye okulaba nga beekenneenya bantu ki be baleeta okubeera nga abantu abo beesimbawo mu bifo ebyo ebimu. Wuliriza Joel Ssennyonyi yabadde ku CBS ne bamuhostingidde ku ssimu. Njagala owuliriza ebigambo bino eri Joyce Baagala. Wulira. Kinalabye ku mwannyinaze alina radio TV gye yabaddeko awo n'agamba nti abantu ba NUP baba nga banyimye kaadi kubanga ndi mukwano gwa Honorable Mpuuga ekyo nedda kyabwakyana kito kiri childish nengamba yiyi Mwannyinaze lwaki alowoozezza bw'ati kubanga waliwo n'abalala nga mikwano gya Honorable Mpuuga abafunye fulaga Honorable Veronica Nannyondo w'Ebukomansimbi oyo ensonga ze zaalandana nnyo mwabira byonna ne kaadi yagifunye Honorable Sekitoleko we bamunaanika yasayininga nga tugoba ba Honorable Mpuuga kaadi yagifunye Honorable Nabukenyo w'Eluweero teyasayininga kaadi yagifunye so si kituufu oli wagamba nti anze bangobye kubanga ndi mukwano gwono nedda so ensonga endala oba oliawo bubugenzi ne bakubulira nti kati kino twakubuuza lawyers to the party ne kikuyamba ne bagamba nti naye okutambula n'ekibiina bw'ogamba ekibiina kyakuwa ekifo Chairperson Government Assurances Committee ekibiina bwe kyagamba nti kakati tukuggyeeyo lwaki walemerayo n'aba NRM ne bakwegattako ne bagamba tetujja mukyusa bw'oba ogamba nti ekibiina tekikuyisizza bulungi gw'okiyisizza bulungi otambudde bulungi nakyo ensonga zino kirungi zonna ne tuzeetooloola kiba kiyamba so nze mukubiriza bw'aba ayagala okumanya ebisingawo okwemulugunyaku alina okwemulugunya akutwale eri ekibiina naye bw'aba takututte that means talina kwemulugunyagenda kwesimbawo kuba liba ddembe lye ery'obwebange. Yes, kati ekyo bwedda ye clarification ndowooza buli omu gy'asinga okwagala ofuna. Ayanukudde Joel Ssennyonyi ayanukudde baagala bw'oba obadde awo nga otuula bufoofofo era ng'otegeeza bulungi abantu nti gwe kyakubisizza kaadi lwakubeera nti oli munywanyi wa Mathias Mpuuga. Who said so? Veronica owa Bukomansimbi ye nga baagimuwadde nga mukwano gwe naye omusajja akugambye bw'ali ku kakiiko akamu parliament ke twakuteekako ng'NUP lwaki we baatuuka okukyusa wagaanirayo gwe ne munno Abedi Bwanika era nga NRM be babawaga are you really loyal to your party era gwagamba abantu nti okkiririza mu kibiina kyo era obadde oweereza bulungi ekibiina kyo ekyo kitegeeza nti oli mpagi bakirata mpagi luwagga oli kinnemeredde kinnemye kwegamba gw'oli kyewaggula wayeewaggula dda ku kibiina okola bibyo basobola okugamba kola booti n'okola kirala so kati baagala naawe tobanja tweyongere wano ku kya Mpuuga Sseggona ne Walukagga. Wuliriza Ssennyonyi. Abantu ba Busiro East abakiikiridde mu ngeri ya kitalo nnyo yegika yasobola era omuntu omulala bw'anaayingirawo Busiro East ejja kuba tekyalina ddoboozi ejja kuba tekyakiikirirwa ekyo nze sikkiriziganya nakyo era nkyogera nga si soogera just ku Honorable Sseggona naye just ekifaananyi ekyenjawulo kati nze ndi mupya mu paalamenti nali mawulire nga gwe mukulu Amerika naye kati ndi mu paalamenti kulembera bannanga ababaddeyo ebisanja 4 ate nga Katonda nnyambye ogezaako kubakulembera Honorable Kyagulanyi ebyobufuzi abimazeemu emyaka 5 naye akulembera abantu ababadde mu byobufuzi emyaka ebisanja bimeka bajja mu kibiina kyakulembera baagala fulaga obukulembeze bwe butyo bubeera kati oyinza agamba nti kati ono yalina experience yasobola yekka omulala tayinza kuyingirabo ekyo sikkiriziganya nakyo kansondeyo kino paalamenti yaffe
abantu no bagenda ne bawaba ne balowooza nti paalamenti yaffe neye 11 11th parliament ababaka tebalina buyigirize waliwo neyagamba nti naye actually twongere ebisaanyizo by'omuntu okubeera omubaka tukiteeke ku degree oba oli awo paalamenti bweneetereera ne mugamba oyo kyayogedde takimanyi kubanga paalamenti yaffe eno actually ebitundu 86 ku buli 100 balina degree or masters. Abaina senior 6 bali ababaka 16 bokka ababaka 5 abaina senior 6 bali 16 abaina certificate of equivalence bali bana kati ku babaka 5 abaina senior 6 oba equivalent bali ababaka 20 bokka abasigadde balina bya waggulu diploma degree masters bayitirivu n'aba PhD tubalina 18 naye obuzibu bwa parliament kati omuntu ayinza okugamba nti obuzibu bwaffe njola kubanga ababaka si bayigirize kubanga nkuwadde statistics nti abalina senior 6 oba certificate of equivalence bali 20 bokka abasigadde 537 obuyigirize balina bwa waggulu nnyo naye obuzibu buli ku ki obuzibu tebuli just ku buyigirize buli ku ki obuzibu buli ku nsonga endala nti oli mukulembeze oli mwesimbu mubiwulira milioni 10 ziweereddwa ababaka bayise kino milioni 4 zikoleddwa omuntu ayinza okubanga alina degree masters PhD alina experience naki naye abantu n'abayiwa n'ayise etteeka ekyamu kubanga bamuwadde akasente kati omuntu oyo Jawero ebigambo bya Honorable Ssemujju bibadde nti singa gavumenti ekyukira wano singa ekyukira wano singa ekyukira wano tiimu gye mulina ekwatebwa ebigambo ebyo mubiwulidde bulungi era n'ababadde ku ludda lw'omukulu gundi awozambo nze sola tuula wansi wa Ssebuufu omuntu kansala aveetinga enze mupi bwe nnyinza obubuuliza omuntu goye ekibuuzo kati omuntu atali president ogenda otya ewa byabakama atabangako president yakunominating ndowooza oba onfunye ama tugende wano abantu abamu tebaagala kukkiriza naye waliwo credit gy'olina okugaba twebaze Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki tumwebaza kampeyini y'okugezaako okutegeeza buli munnayuganda nti ebyobufuzi bikukwatako ebyobukulembeze oteeka obyenyigiramu kaakati olaba omuggundu omugigi omutwe kwe gusitukidde n'okugoberera ng'oli asobola okugamba nze osanga omuntu ng'agamba nti sironda Namugga naye Namugga akoze guno muggundu so si muggundu as such but okuwa encouragement okuzzaamu essuubi bannayuganda nti you must participate in governance obukulembeze temubusaagiramu luli abantu balowoozanga birina kuba byaba diplomat oyina kubanga oyina akusemba abantu balowoozanga oba oyina okufuna fomo oyina okufuna ekiwandiiko namutayiika okuva mu bakulu b'ekika oyina okufuna ekiwandiiko namutayiika okuva mu bakulembeze b'eddiini eyo ye impact Kyagulanyi gy'ataddewo mu byobufuzi bya wano okubeera ng'akyusa najjo omuvubuka eyali ku ludo kati ng'asobola discussinga national matters yenze Deni BTN Media Beyond the Newsroom agwe mukutu kuoli tusinkane mu mboozi endala ate tugibaleetera Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.